Empaka z'okufumba ziteekebwa Bukedde TV olwaleero zibadde mu katale k'e Kajjansi ng'eno abaali nabo bakisiza mu kufumba baweereddwa ebikozesebwa mu kufumba okuli ennyama, amatooke, omuceere. Oluvannyuma batandika okufumba ng'ab'emmere baweereddwa essaawa 2 ate abakyapati essaawa emu. Wakati ng'abakuntanyi bafumba waliwo omukyala azze ng'ayagala okuyimba erumuwadde akazina n'atandika okugega ennyimba za David Lutalo. Ssentebe w'ekyalo Kajjansi Faizo Sebadduka asimye ababukedde olw'okujja mu kitundu kyabwe n'asaba gavumenti okubayamba ku mazzi agasusse okuwanjala mu katale. Bino bigenda kubeera ssebo ku Bukedde TV. Olwafu batandise okuleeta ebibafumbye nga Harriet Ndaguje awangudde abafumye emmere kati Isaac Mugabi n'awangula abasiise kyapati. Abavugizi b'empaka zino okubadde yasindikazibwe okuva mu Pulezidenti Majalini amuwadde ebirabo n'ekava okwongera mu bizinensi ye. Ye asaba Bungi okuva mu Ona Juice ne bawadde awangudde ebirabo n'anywedde Mbanaakero n'aweebwa eggaali. Kazibwe ne Bungi basiimye abeetemu mpaka sako n'abawangudde ne basaba okwettanira ebintu byabwe. Olulaba ebintu beera musaale mubigula mujjukira tutwale nabo ki Prestige Majalini kuki ombalanga tugamba twayagadde tukozese Ona Juice naye ngenda kwogerako categories ze tulina amazzi, mu mazzi ago tulinamu Crystal Water, tulina soda, mu soda tulina Lavita. Judith Namulema Kaweesi omu ku badde basala empaka zino asima abazeetabyemu n'asaba abawanguddwa obutaggwa mu maanyi. Ebintu byammwe birungi naye omunye okutta buli kimu. Sipiidi singa babadde ku sipiidi tewasobodde kunteera mu kidomola ky'amazzi era wataddemu otuzi okutini. David Tamale yakusakidde Gulengula wa Bukedde TV. Tomwagasa ky'omuwa.